Muhoozi ng'amaze okututegeeza nti amagye tegagenda kukkiriza Uganda kufugibwa muntu atali wa magye oba wa poliisi, Bobi Wine bw'atyo naye yeegatta ku abo abangi abamwanukudde era n'abo abatunuulizi b'ebyobufuzi wano mu Uganda bangi nnyo bamwanukudde okugatta ne Muhoozi okubeera nga munnange bonna abo ababadde beesumba okubeera nga beesimbawo wansi wa piraawo w'ekisinde kye kya PLU ekya Patriotic League of Uganda yabawadde amagezi wa gye balina okubeera nga balaga 2026 balina kwesimbirawo wa ebyo byonna. Muganda wange mu mboozi yaffe eno nakugambye nti gwe munnange alina omuntu omulwadde oba oli mulwadde naye nga essuubi lyakugwamu oba nga waakalwala nga oyagala okujjanjabibwa ewatali kubuzaabuza wano ku Uganda Atlagi nkoonaako ku nnamba zange nga bw'ozirabaawo nkudirecting eri omuntu agenda okutaasa embeera eyali badde kutabulatabula nga bakuzunza bakuze eno bakuze eri ku ndwadde nno munnange enzibu ennyo. Ku ndwadde enzibu ennyo tutera okwogera ku nsigo, tutera okwogera ku prostate kansa oba ezigaziye, tutera okwogera ku kibumba ekyalwala, abalina ebibumba ebyalwala, abalina amawuga agalwala n'endwadde endala nnyingi nnyo. Gwe nkoonaako bukoonyi wano muganda wange bagamba tetuufu liva wala naye abantu bangi bajjumbidde kyo kinyinza okugamba era buli lunaku mbeera ngaba ennamba eyo. Nze njagala ewatali kubuzaabuza kasita olaba ekintu ekirungi kati kasita nkisimbako essira muganda wange kuba olina obulwadde bwonna bwe twogera ku ndwadde obulwadde bw'omanyi bwe mwesinga okutya ennyo nti ho bannange yayoola ebyo gwe kyangu ogende ogezese olabe kirungi ogezesa nga bw'owona Mukama Katonda naye waanaasinzira munnange kubanga obulamu bwo si bwangu onoonye watuufu ne bakubula. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza Bobi Wine y'omu ku abo abaavuddeyo ne babaako bye boogera ku byayogeddwa Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba. Omanyi bagenda ne bakuwa ebitiibwa bwe babikuwa era nga buli lw'oyogera naawe weeyogerako nga general ayogedde naye general ayogedde ki bannange? Naye nno tuddirayo ddala eri ng'ovudde ku njogera egamba nti ekikula amangu kifa mangu naye era ebintu ebyo ebigwemu obugwe ebyo oba tutera okulaba bino ebitooke bye bakoleredde kikula sipiidi tebitera kuwooma batugamba ebyo byekawanda. Kaakati muganda wange n'obwa genero engeri gy'obutuuseeko lazima sayini ziba zeeraga n'ebikuvaamu nti ono teyeewalulira nkoyadde ne wansi training ki gye yayitamu. Kakati munnange military general waffe nga bannaffe bamuyita abapiraawo bw'ogenda ku mitimbagano gyabwe general ayogedde military general waffe. Kakati omukutu kwejjukira yatugambye nga bwe nkutegeezezza gwa X nti Museveni bw'aliva mu buyinza afudde oba alitayarinze tewagenda kubeerawo civilian n'omu agenda kufuuka pulezidenti. Pulezidenti agenda kubeera musirikale oba bw'omuna babeera basirikale, musirikale wa poliisi oba musirikale w'amagye gano nga bw'olaba UPDF. Munnange bw'atyo ne Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bulijjo n'agamba nti Museveni ne mutabani we General Muhoozi bano
tugambe kye bakoze naddala kitaawe asibye bannayuganda ekikookolo n'ensi yonna agisibye ekikookolo. Bobi Wine bw'ayogerako ng'obulimba oba bw'annyonnyola ng'obulimba obw'enkukunala era agamba nti Muhoozi okwogera bino kituyambye okwambula Museveni okumuggyako akakookolo ako ke yeeteekako n'atulimba ng'omusajja owa demokurasiya. Bobi Wine agamba nti kuno kulya mu nsi lukwe nti emyaka 40 gino Museveni gy'afugidde eggwanga lino ng'alifugira ku mudumu gw'emmundu ng'amagye ge gatufuga military rule okukosa ne intelligence ye ejjudde ettima ejjudde abasajja ab'ettima abazibu ennyo. Mubamanyi bulungi nnyo bano mukutta si bangu okutulugunya nti munnange ebbanga lino lyonna Museveni kyasobodde okukola kwe kuteekawo obulimba era n'asiba bannayuganda ekikookolo n'ensi yonna mu kubeera nga balowooza nti tutambulira mu nkola ya demokurasiya, nti waliwo enkola eya demokurasiya wano mu Uganda. Naye mutabani we gye buvuddeko gwe yakateeka mu kubeera nti nno yakulembera amagye atuyambyeko kubeera nga akakookolo kano akajjako ku kitaawe obulimba bwe ne tukakasa ebigendererwa byabwe ebituufu byonna ne tubiraba. Bobi Wine Nobu President agamba nti statement zino oba bino ebyayogeddwa General Muhoozi kuba kulya mu nsi lukwe era nga munnange kyannaku nnyo okwogerwa omuntu ali mu kiti kye nti CDF aveemu ebigambo ebifaanaganako bwe bityo era kati ensi yakulabira ddala oba yakutegeerera ddala regimu ya Museveni n'ebigikwatako byonna n'ebigendererwa byabwe nti era Muhoozi ewatali kubuusabuusa yamaze dda okulangirira Uganda nga military state. Military state ensi efugibwa ku mudumu gw'emmundu era bw'atyo n'alabika nga constitution ebigikwatako byonna abisambaze. Kakati bo munnange tugendera ku mateeka gaabwe ne mujjukire Muhoozi yakigambako ne bannakkinya yabagamba bwe mukyali ku bya rule of law mujjukira nga abeewerera okuba nti nno basobola okuwamba Nairobi mu wiikisi 2 yabagamba nti mukyali ku bya rule of law ebyo tebikola enewaffe revolution yeekola. Mu kaseera katono mujja kuba namwe mukirabye mujjukira bulungi nnyo. Kakati muganda wange Bobi Wine agamba nti bino ebikolebwa Muhoozi n'ebyogerebwa Muhoozi ebirya mu nsi ye olukwe bikwasa ennaku era biraga ebiseera ebimaaso ebibi nnyo naye tebyewuunyisa. Muhoozi yalina okubeera emabega w'emitayimbwa era yalina okuteekebwa mu kkooti y'amagye okuvunaanibwa so si abawagizi ba Nobu ne bafoosinga okubeera nti babateeka mu kkooti z'amagye. Naye nakugambye nti General Muhoozi already ekitaawe yamuwa immunity ng'amaze okukiraba nti omwana bw'atyo ayitira. Yatugamba nti kakati abagye tebakyaba bwe benyigira mu byobufuzi tebakyabavunaanira mu kkooti z'amagye wabula abo bawabuwe magezi babawabula buwabuzi. Naye Munnayuganda just gezaako katono nnyo just okubeera nti nno okolawo ekintu ekirambike mu ssemateeka gwe bakutwala mu kkooti y'amagye immediately tewali kubuuza. Naye bo babawa amagezi abalina okubeerayo just babawabula buwabuzi nti lwaki okoze bwoti nga bono oyita mutabani we Shuraim kiki lwaki tonna naaba nyenkya n'omujukiza lwaki tonna naaba mwe baana abalezi balina obuzibu obwo. Kaakati mufo ky'okumukuba ng'oyogera naye bwogezi Shuraim saagala kuddamu kulaba nga tonna naaba owulidde nejjo nakujjukiza naye gwe bunaku mba nkujjukiza bujjukiza bwe bityo kati nabo babayita buyisi ne babawabula mu ngeri efaanaganako bwetyo teri kubatwala mu kkooti y'amagye. Kati kkooti y'amagye yafuuka y'abantu aba bulijjo ba civilian
ndowooza era kiba kikola kubanga kati amagye gegali waggulu kitegeeza nti tegazza misango. Bano Uganda omusirikale tazza musango mukimanyi bulungi nyakuba essasi n'agamba abadde agala kunziggyako omuntu gamba bo balina immunity naddala nga babonereza gwe omuntu owa wansi gwe civilian bakulaba nga kisiimuula. Kakati munnange era mu ngeri y'emu ey'okubeera nti nno twanimaskinga nga bwe tubadde nga tujja tukola kati Muhoozi atuyambyeko era bwe atutegeezeza nti amaze okubeera nga atutegeeza buli kimu tutegeera imeji yaabwe entuufu mwe batambulira akakoko ne bakejjako era n'agamba nti kansuubirira ensi yonna the rest of the world essaawa eno basobola okulaba regimu ya Museveni kikyeri. Bannabyabufuzi bangi okukosa n'abo abatunuliza ebyebufuzi bavuddeyo ne batyayo okubeera nga bakuba ebituli era nga beewuunya Muhoozi ekyamuviiriddeko okwogera ebintu bino era nga tebajja kubeera nti beewuunya nnyo kubanga kyekimuli mu bwongo naye kwegamba nga balabira ddala nti kati ono asaana kugwawa. Kino nno mu bannayuganda bonna abakiwulira abo abasobola okubeera nti nno bamulungula ebintu mu butuufu bwabyo basobola okutegeera nti ono tasaanidde era eno setback nnene nnyo gyali mu mitima gy'abantu kuba katwogera ku bantu aboogera ebintu by'oyinza okutegeera nti kati mu butuufu ono ayogedde statement naye omusajja ayogera ekino gamba kati akijjeebwa bannange. Kakati munnange ba analysts ba political analysts bwe batyo ebibavaamu bo bagamba ki? Bano nno obutayawukanako na Bobi Wine era nabo bagamba nti statement ze yakoze ziri treasonous, statement za kulya mu nsi lukwe era nga bagamba nti kino bakirabanga etteeka eriyisiddwa akulira amagye CDF nti amagye munnange ge gabeera ga influencinga oba ge gabeera geefuga akalulu 226 kikitegeeza nti Muhoozi byayogera balirabanga etteeka lyagezaako okuyisa kubanga agaye teri civilian ayinza kubeera president okufuga ggwanga lino okuleka nga afudde mu magye poliisi oba UPDF. Kati bwe batyo nga bagamba nti munnange eno degree musajja amaze okubeera ng'alangirira era kiki ekigenda okubeera mu kalulu ka 226 gwe n'omuto munnange akiramuza bwenkanya. Kakati bano bagamba nti Muhoozi okwogera bw'atyo kiba kitegeeza nti ayisizza olugaayo ekisooka mu ssemateeka w'eggwanga era nga kiba kitegeeza nti amaze okubeera nti alangirira ateekawo ekirangiriro ku magye mu gagulumiza nti bannayuganda batuule beenyweze kubanga amagye ge gagenda okubeera nga ge gabakalakata ku mudumu gwa mmundu kibooko batuuni tiya gaasi sasi era nga bagamba Muhoozi okwogera bino kitegeeza nti aba amaze okubeera nga akakasa nti constitution ya Uganda ssemateeka talina makulu era kiba kitegeeza aba amaze okuteekawo ate pace ataddewo ensalosalo endala mu byobufuzi bya Uganda aba amaze okuteekawo ate speed endala oba okusalawo okulala agamba akyusiza tune mu byobufuzi bya Uganda abikyusizza ate era nga kyekigendererwa kyabwe bannayuganda bano twabawamba era ffe ababawamba twemanyi bulungi nnyo era tetugenda kukkiriza kubanga wano twawambawo buwambi kyekitegeeza. Kakati era nga bagamba nti Gen. Muhoozi byayogera biyinza munnange okubeera nti bikyankalanyiza ddala akalulu ka 226 biyinza okukakyankalanyiza ddala bannayuganda balungi nnyo mu kulekawo obulesa ebintu
balungi nnyo mukulekawo obuleesa ebintu. Museveni yagamba nti gurupu ya Kyagulanyi ngenda kugimalawo. Omu ku bantu yanga nti yakyogera bwogezi nga yaga nti yakyogera bwogezi. Kakati munnange newankubadde nga CDF ono nga active military officer mukimanyi bulungi nnyo amateeka agamufuga, Muhoozi talina nga kirambikiddwa mu constitution ya Uganda wamu ne military code, talina kubeera nga yenyigira mu byobufuzi, naye Jukena bagambako nti Museveni guno mukisa yagutwala bw'atyo nti ye nga akyali mu ntebe tunageraageranya ku mwana omuto ayiga eggaali atudde ku kitebe bamukwatiridde bwe batyo asobola okuyiga, era oluvannyuma akola ki, afuna engeri gye yeetengereramu. Ayinza obutaba muvuzi mulungi naye ng'era alina amanyi kino nakiri kati nga ebintu abimanyi bw'atyo awo bamuyambako. Kati ne Muhoozi naye bw'atyo nti singa omukisa guba guzze nga Uganda Mukama Katonda agigeredde nti Muhoozi ye president, kiba kitegeeza nti aba afuuse president kubanga kitaawe yaliko president. N'amuyamba yakulira mu State House, n'amuyambako kumanya ku bantu, n'amutikako abantu, n'amuziziko abantu abayinza okumuyambako nga bwe nakugabe bategeka Nobert Mao. Ne Muhoozi n'amuwaana nti yamwegombanga nnyo asobole okubeera ng'amuyambayambako bw'atyo. Era ye nga bw'aba asazeewo olw'okuba nti ebintu asalirawo mu busungu n'ebirala tababa talina kurezoninga eri awo. Kale munnange abatunuzi b'ebyobufuzi nga bagamba nti Muhoozi okuvaayo endoosinga kitaawe mu public kiba kitegeeza nti defense chief abeera amaze okubeera nga ayisa olugaayi mu mateeka ge yalayira okubeera nti nno akuuma. Era kino munnange kiba kireeseewo obunkenke ku constitution ya Uganda, amateeka eri bannayuganda ne demokurasiya waabwe bwe baali badde baba nabo oba n'enfuga ey'amateeka. Kiba kitegeeza byonna munnange bibeeraawo mu katyabaga. Kigamba kimugezaako kuzimba mmwe abagezaako okubeera nti muwoza MK tiimu MK muleeta ekintu kye mutamanyi ekyakatyabaga. Kakati waliwo firimu gye bayita Thailand ngeri mugirabeko Thailand. Jeno Muhoozi munnange okwogera bino byonna mbugambye abeera ayisiza olugayi mu constitution wamu ne military code, era influence ye eyinzira esobolera ddala okuleetawo okutabulatabula. Eyinza ofuuka kagiko nattabula mu kalulu ka 2026 naye era nga tewabangawo kalulu katali nattabula wano Uganda. Kakati olwo ate ku guno omulundi kigenda kusukka, era nga munnange kino kibeera kirinyirira ddala oba kiyisa olugaayo mu democratic processes n'enfuga ey'amateeka wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kale bo munnange abatunuzi b'ebyobufuzi bagamba nti mu nsonga eno twali bali tukakasa nti amagye gasigala gali neutral era nga gateeka ekitiibwa mu constitution mu kalulu akajja. Naye mujjukire bulungi nti mbadde nga nzija mbategeeza n'ebbanga lyonna nti ekizibu kya Uganda mwe kwe kukkiriza era ne mwogira abantu abaagala okubeera mu buyinza paka kufa bafiire mu ntebe. Kakati ebyo ebijja balanga okubaleetera abantu nga kiri bakifuula kya busika bwabwe, omuntu yalifuza ebisanja 2 n'avaako, tetukkiriza. Naye munnange bannayuganda mwasala oyo yasobola kati oyo abaleetedde lumonde mu kkanisa, abaleetedde omugoyo mu kkanisa, ogwe bayita omugoyo mu kkanisa. Kale Muhoozi abo bonna munnange nga bwe nakugambye nti embwaze bagashumba n'abalala okukosa n'abo abaagala okubeera aho ababadde balina ekirooto ekyesimbirawo mu kibiina ekya PLU. Yabategeezeza n'abagamba nti balina kubeera nga banoonya kaadi ya NRM kubanga kyekibiina kakati essaawa ne PLU kyekola ki mwetambulira, era n'abategeeza nti PLU si kibiina kya byabufuzi, kiri wansi wa NRM, balina ebigendererwa bye bimu. Era tubadde nga tujja tukibagamba nti PLU ne Muhoozi be bamu, wabula kwigamba
tension eteekebwawo abawuzi b'omunyama nabo tebamanyi nnyo bintu bya Museveni ne mutabani we, tebabimanyi nnyo, babeeraawo tugire mwaveeko. Bo bagamba abawagizi ba PLU bagamba nti Museveni akaddiye ekyo kiseera alekere bamusaayi muto, akaddiye awedde ku mpagala aveeko n'ebirala. Naye Jeno Museveni mulaba Balamu n'abazizika wali n'abajjawo n'agenda ng'abajjawo ng'abaawulayawula mu ngeri ye. Naye ng'era ekintu kye kimu, bonna batambulira wamu. Tetumanyi nti oba banakiwandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi, tomanya kubanga jjukira waliwo pulaani eri emalamu opposition amaanyi, oba oli awo nabo nga bakiraba ate singa bakikola bwe batyo tikiyinza ate okubattira ekijja mu maaso, kubanga nti era okola ekintu tuyinza osanyuka ng'okoze ekintu omuntu ate neweerabira nti bwe kigenda kukosa, nti bayinza okujjawo opposition ne bagifuula kuba nti bagigize ne butuuka mu maaso eyo ne babeera nga ate bafunye opposition enzibu ennyo kuba tosobola kuvaawo. Gwe ne bw'owamba parliament n'ogamba nti kakati leader of opposition era tumulinamu NRM, people power esigala people power, era abantu eno wabweru bajja kufuluma parliament badde wabweru. Nga bwe walaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu 2017 yagamba nti geto kagitwale mu parliament, nti ebizibu by'abantu bituuke butereevu mu parliament, kye yali ategeeza abantu abawansi, era abantu abawansi basobola okubeera nga bagamba neyo twatuukayo ne tugezaako kubeera nti ebizibu byaffe tubiteekayo babya addressing, naye tebisobodde kubeera nga bya addressingibwa. Kakati olwo katuveeyo tufune amakubo amalala, ekyo nakyo nga bakitya. Ne basalawo nti waakiri opposition ebeerawo nebeerabeerawo bwetyo ey'ekiguumaaza. Kubanga n'abasajja baguumaaza, bo baguumaaza ne munnange bannayuganda kati ate obalaba nabo baba brainwashinze, kati ate emmundu bazitunuuliza abo be balinawo ng'akawuzi abakwatiridde struggle abaali badde banunula eggwanga lino, ng'olaba oli yakkiriza nti Uganda efugibwe bwetyo, tamanyi bikwata ku byabugagga bya ggwanga, tamanyi bikwata ku misolo, tamanyi bikola bitya, amabanja ge bewola wabweru, tamanyi bikwata ku masomero, tamanyi bikwata ku nguudo, ne bw'abanga yadda ebinnya abiraba, ne bw'abanga amalwaliro agalaba amavundu, ne bw'alaba amasomero ng'abaana basomera wansi wa miti, ne bw'alabanga kugamba buli kimu kiri awo gatibenga lye yasigala aweza nedda olaba. Tetumanyi bubangufu bwe tuyinza kutuukako mu nsonga eyo batukoze tutya. Mwalaba wano e Kenya, bannakenya nga buli gwe bakwasa akazindaalo, gwe wateeka akazindaalo mu maaso ayogere, nga mu butuufu olaba ayogera ebintu byayogera nga byebyo. Naye bannayuganda ebintu babimanyidde mu ŋŋambo bwe batyo. Era nsobola okuwa akafaananyi nga abantu bakagenda ku social media baali boogera kumpi buli kimu kye basanze yadde, era bikyaliwo ebyo. Naye kati olaba nti bagenda nga basengejja mpola mpola, bagenda basengejja. Naye kati tubuukira nnyo ebintu bye tukyalina b'ensobi ze tukyakola nti bakyatukyamukiriza n'agabooziboozi. Tetunayiga kubeera nga tukozesa omutimbagano okuddibya ekyo ekigenda otujjako ekyatuwebwa Katonda nga bannayuganda, wabula nabali kye bakozesa okubeera nga batukuba bateekawo bibooziboozi, kasa bawaayiko bafuuluufiji baane ne babawaayo ssente ne bakola bata ne boogera bino ne bagira bata, nga nammwe mutandikira okubagashumba ne musuka mu muwana ayogedde akumba ye abateeminga ate kujja kuvuma era amaliriza atandise. Abajjako ekyo ekyammwe kye mwali badde mukuuma ne mutandika okuwuliriza abeeyogereze. Afunayo weak point egi gy'abalaba mutambulirako ennyo, alaamukuliriza nnyo Abanyarwanda n'agamba okay, oyo Babi Itongo mwannyinaze ebyaddala era Munyarwanda. Kakati mulaba abo twabawamba dda, twabawamba. Kakati ako kasobola okukutawaanya muganda wange bw'oba tolina bwongo busobola kusengeka, kasobola okukutawaanya kubanga bali abasajja babutwa nnyo. Tamala emirundi omugenzi ng'akyaliwo y'omu ku abo abaali abagezi era nga bo bakikuba bukubi bwe bakiza mu nsawo yaabwe. Bagashumba, Bavumushana n'abalala bangi nnyo mubamanyi. Boogera ebintu bye boogera nga bituufu era nga bimanyi nti bituufu. Omumwe nnyini ne bakukyamizaamu ne bakuzza eri nga bakulaga ensobi si zeeri. Bo gye balya ensobi zeeno mwe gye muwagira
ewali badde watuufu kwegamba ne bafaanaganako omuntu akuwadde essaati nga nnungi nnyo najja n'akugamba zibiriza nkwambaze n'ozibiriza n'agifuula n'agiteeka ku bikukujju naye nga essaati nnungi n'akusiba ettaayi bulungi nnyo n'agazibiriza era n'akusiba n'akuwa kantuntunu ku maaso n'akutwala ewali abagenyi oyogere abaliiriridde omugenyi naye ng'essaati eri ku bikukujju n'amaliza n'akuggyako akatambaala ng'oledde oyimiridde mu bantu oyogera ng'essaati eri mu bikukujju abantu banakukubira nga bakutunuulira gamba ono nga balaba wali badde onyumye nga kituufu era onyumye naye ng'essaati eri ku bikukujju simanyi oba ekifaananyi kye nkusigidde baganda bange mukifuna bulungi nnyo naye musabire Uganda ate era mwegendereze nnyo kubanga Mukama Katonda ayamba oyo eyeeyambye era musitukireemu